Nkwaniriza nnyo nate mu kitabo kyaffe Pawulo kirimuttu n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula akalyamaggwa. Mu kitundu ekyayita twali mu ssuula alekerera amaliire ge Pawulo mwe yaweebwa omukisa okwogera mu kifo ky'omukulu wa kolegi, era nga bwe tujjukira okwogera kwe okwalimu ebigambo amakula, twalaba nga bamukubira engalo ennyingi okusiima okwogera kwe. Mu ssuula eyo era Fulo mwe yamuyitira okugenda ewuwe bali ekyeggulo ne Pawulo n'atagaana. Wabula ekitundu ekyo twakiwunzika Pawulo emmeeme emwewanise olw'engeri omuwala oyo gye yali amwesibyeko ate nga ye teyali mwetegefu bulungi olw'okutya ebyali biyinza okuddirira wadde embikolwa n'embigambo yamulaga nga amulika ennyo. Era twasembayo ng'alina ky'ayiiya okumuwonya. Katube wano tweyongereyo n'ekitundu kyaffe mu ssuula eno kalyamaggwa. Ge yayiiya gaali gakwewandiikira bbaluwa ng'eringa eva eka, era ng'emubikira mukyala we nga bwe yali yafa era nga bwe baali bamulinda okujja amangu n'embiro okuziika. Bwe yamala okwewandiikira ebbaluwa eno eyali mu luzungu olukyamukyamu n'agisomamu, era bwe yatuuka ku lunyiriri olumuyita okugenda amangu okukola ku by'okuziika n'alaba ddala ng'amagezi ago ga kumuyamba bulungi. Amangu ago n'ayambala essuuti ye yali esinga okuba enzirugavu, n'atambula n'ebbaluwa eno mu ngalo ng'akotese omutwe era nga munyiikaavu nnyo. Yayita ku dduuka ya kolegi n'agulayo gaalubindi z'omusana n'azambala, olwo n'ayolekera erigenda ewa Fuloola. Era yamusanga akekeza tteepu mu woofiisi. Pawulo teyakonkona na kukonkona, yayingira buyingizi. Fuloola eno ng'akyatunudde mu katabo ke yali akoppolamu be yali akuba ku tteepu yamuboggolera nti, "Lwaki oyingira buyingizi nga tokonkonye?" Pawulo ne yeetonda nti, "Nsonyiwa." Mu butuufu Fuloola yali tategedde nti aboggoledde kabiite we, naye bwe yayimusa amaaso nga ku munne, ko ye nti, "Kabiite kiki?" Munne kwe kumuggirayo omukuuku gw'ebbaluwa. Amangu nga Fuloola amaze okugiisaamu amaaso kyokka nga tategedde bulungi luzungu, yabuuza munne nti, "Kati ndowooza tewakyaliwo muziziko mu ssuubi lyaffe ery'okufumbirigana. Mu butuufu oluusi mbadde ntyamu mukazi wo, wabula darling kitalo nnyo." Ko Pawulo nti, "Kikulu nteekwa okugenda, kati ate sirina na ssente bulungi. Ate empisa yaffe ssemwandu ateekwa okukungubaga okumala omwaka mulamba." Ko Fuloola nti, "Ekyo nakyo si kibi, kijja kutuwa ebbanga nga tweteekateeka. Eby'okugendako kangende mbikoleko, omukulu ajja kukuyamba mmanyi akwagala nnyo. Era nange nandyagadde ngende naawe ng'omubaka wa college." Ebirowoozo byonna Pawulo yali abisembye, naye ekyo ekisembayo. Bw'atyo kwe kusala amagezi nti, "Darling, tetwonoona ssente bwe tutyo ezange, ate naawe ojje. Ssente zino tugenda kuzeetaaga nnyo nga nkomyewo okuva mu kuziika." Kino nakyo Fuloola yakiraba nga kya magezi era yakikkiriza, kyeyava akwata ebbaluwa eyajja okubika n'agitwalira omukulu ng'ayagala amusaba ayambe Pawulo mu by'okugenda. Bwe yaddayo mu woofiisi yasanga omukulu alina omuntu gw'ayogera naye, era bwe yawuliriza eddoboozi nga lya legistra, omusajja ono Jones. Legistra yali azaalibwa eyo mu South Wales. Yali amanyiddwa ng'omusaaze ennyo era nga mwogeziyogezi, kyokka ng'ayogera luvenga ate nga wa lugambo, era nga bwakusanga ng'ositamye ng'otuula butuuzi. Kale nno Fuloola teyayagala kulaba mukulu nga ne legistra waali, kyokka yali yakatuula essimu n'evuga. Bwe yagiweereza omukulu n'amugamba nti, "Fuloola okomyewo, jangu wano." Fuloola yasalawo atwale omukisa guno okwanjula ensonga za Pawulo ew'omukulu.
Bwe yatuuka mu ofiisi, omukulu n'amubuuza fayiro omwali kopi y'okwogera kwa Pawulo, kubanga Reverend Watson omwawule w'obusumba obwali bubaluliraanye ye yali asomyeko ebimu ku ebyo Pawulo bye yali ayogedde mu lupapula lw'amawulire, naye nga yandyagadde okuyita Pawulo okugenda okwogera eri ekibiina ky'ekkanisa, kyokka ng'amaze kulaba kwogera kwe kwonna. Flora wano we yalabira akakisa k'okubikira omukulu wa college ne registra omukyala wa Pawulo, era n'okusaba kwe. Yabalaga ebbaluwa eyajja okubika. Registra yagiyisaamu amaaso ate n'agiwa omukulu. Ng'amaze okugisoma, Registra kyeyava yeekunkumula nti, nze sitegeera baddugavu, Pawulo yawasa dda. Ebiwandiiko byonna bye nnina ku ye bigamba nti Pawulo si mufumbo, ate mukazi w'ekyoyo afudde. Kooli nti, era Florence oyo y'aba atubuulira. Mu ngeri yonna Florence saagala kuyingira mu nsonga zo, naye mpulira empuluujju nti ogenda kufumbirwa Pawulo, ate ggwe obadde okkiriza otya nti alina omukyala? Wabula ebyo si bye nnakuyitidde, kyokka ne bye nnakuyitidde tugira tubireka. Pawulo nalabika nti si mwesimbu. Kankube Reverend Watson byagirabizza ku bbali y'ebbaluwa ya Pawulo gy'agamba mbu yakubika, giggyeemu kopi eteekebwe mu fayiro ze. Ne Pawulo muyite mangu ajje wano. Pawulo yajja yenna ng'awejjawejja, anti ng'ateekwa okubeera ng'afiiriddwa. Registra yagaana okuvaawo, kyokka Flora baamugobawo, wabula naye yagaana okuyitibwako ebyogerwa. Kye yakola, yasiba oluggi lw'emiryango n'ekisumuluzo, n'atambula buggereggere n'atuuka ku luggi lw'emmanju, n'ateeka okutu kwe ku luggi, era yagenda okuwulira nga Pawulo yeerwanako. Yali anukula ekibuuzo kya Registra kye yali amubuuzizza nti, bulijjo tugamba nti towasanga, era ne foomu yo gye wajjuza sabbiiti 2 zokka eziyise bw'egamba, ate mukyala ky'ono afudde. Mu butuufu Pawulo yali tasuubidde nti ebigambo byevuunudde biti, era emmeeme yamutyemuka bwe yalaba fayiro ye ku mmeeza, naye kalyamaggwa. Florence bwe yawulira ekibuuzo kya Registra n'aluma omumwa, n'aluma emba, n'ayisa eriiso mu kituli ky'ekisumuluzo, n'ayagala alabe Pawulo bw'atunula. Kalimbiro ono. Naye kye yalaba kyamulaga Pawulo ng'atudde, emikono gye ng'agitadde ku bisambi bye, kyokka ng'asazeeko. Yalabika ng'atidde, era Flora yagenda okuwulira nga Pawulo agamba Registra nti, naye ssebo, gwe waliko mu Afrika era wandibadde omanyi nti ewaffe tetuba na mukyala omu, tetuba na maama omu, tetuba na taata omu. Baganda ba nnyoko bonna baba ba nnyoko, ate kitaawo ba kitaawo. Abakyala b'Abaganda bonna baba bakyala bo. Awo omukulu wa college we yamuliira ekimuli n'agamba Registra nti, kyo kituufu bannansi wali bwe batyo bwe balaba ebintu, era nze nalwawo okukitegeera. Omwana omu yansaba okugenda okuziika nnyina, ate waayitawo omwezi gumu era n'ansaba okugenda okuziika nnyina. Ko nze nnyoko waffe emirundi emeka? Deputy wange yantegeeza nti buli mwana alina bannyina bangi nnyo. Bwe baatuuka awo, Registra kwe kusekamu nga bw'abuuza Pawulo nti, kati osigazza abakyala bameka? Florence yassa ekikko we, era n'asalawo okuyingira mu ofiisi y'omukulu nga yeebuuzisa ekintu. Aba afuluma, Registra kwe kumukunukkiriza nti, Flora wulira bino, nti mu Afrika buli muganda w'abalo aba balo, era Pawulo yafiiriddwa omu ku bakyala be ab'engeri eyo. Ko omukulu nti, nze bwe mbeera eyo siwasiza ddala. Yajjula kibbo kya nseko, era Pawulo baamukolera enteekateeka agende aziike omu ku bakyala be ng'empisa bwe yali.
Kyokka ekirungi ku olwo n'ebibuuzo byabwe lwe byadda, Pawulo yali abiyitidde waggulu ddala, era waayitawo ennaku 2 zokka Flora n'amuwerekerako ku kisaawe ky'ennyonyi. Bwe yali amusiibula yamugamba nti, mukwano, olumala okuziika mukyala wa muganda wo ng'odda. Ko Pawulo nti, lwakugenda naye ngenda kiwuduwudu emmeeme esigadde naawe. Awo akaloboozi k'omuwala omu kubakola ku kisaawe bwe kaayitira abantu mu muzindaalo nti, mumpulirizeeko, abasaabaze mwenna abagendera mu nnyonyi Entebbe 129-076 Paris, Rome, Khartoum, Entebbe, mugende mulinnye. Pawulo yayimukiramu, naye aba agenda bw'ati, omuwala kyava amuvumbagira. N'ateeka emikono gye gyombi ku kutu kwa Pawulo n'amubuuza mu kaama nti, bannange Pawulo, nange ndiba mukyala w'Abaganda beera. Ko Pawulo nti, si ggwe agabika. Awo Flora we yamuweera kiisi omulenzi gye yagenda yeekomba n'okwekomba, munnange nga Pawulo kirimuttu adda Buganda. Ampuliriza, bwekyo kyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero, era essuula kalyamaggwa bwetyo bwerabise mpaka omulundi omulala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala era mu ssuula endala. Nze omuweereza wo omwesigwa. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mwenna mweraba.